ebifa mu Buganda bibiddala anti Charles Peter Mayiga abaganda bamuli bubi bamujiddeyo enjala bamugamba okukusootya Kabaka n'omujja mu ggwanga Uganda nga abaganda n'abana Uganda tebategedde. Kabaka mutuuka mutya omutwala mu ddwaliro e Germany ng'ensi yonna tetegedde kiki ekigenda mu maaso. Lwaki temunnyonnyola baganda kikiruma Kabaka? Lwaki Kabaka mumukweka eri ensi bw'aba agenze okunona treatment ife ng'abaganda bitukwatako wabula ng'ate waneeno entabo yonna bagisimbye mu Charles Peter Mayiga. Wano wennyini ku YouTube channel yaffe kyenkusaba viewing video eno ogiweeko endowooza yo ng'oyita mu comment sections commenting wansi tumanye kikyolowooza ku bintu ebigenda mu maaso wabula ng'ate nze Sheila Adita akagambo subscribe weekali bulungi nnyo ate era n'akadde kakone mutojja kubanga wejjusa tubateereddeyo akatambi amalobooze g'omwami omu ng'akakasa okuba nti bategedde Kabaka ekifo mwe bamusibidde nga bali mu muwa treatment era n'agamba wano agenda kuggulako omusango ku bantu abaleese Kabaka kuba balaga nti nno Kabaka yayingidde mu ggwanga erye Germany mu bumenyi bw'amateeka. Wane nno ebigenda mu maaso ngera we bibadde ebbanga lyonna ebintu bya Kabaka tebitegeerekeka tetumanyi kigenda mu maaso ffe ng'abaganda ng'abana Uganda tetumanyi kigenda mu maaso. Ekiruma Kabaka ekisumbuwa Kabaka ebiri mu bwa Kabaka ife tetubitegeera. Kale katugambe nti nno ife tetuli ba true born. We tugamba ba true born bebaani abantu abazaliddwa mu lolo lulangira ife abamu tuli ba just half breed oba secho tulina ba peasants tetumanyikiddwa anyway ya tetulina kye tumanyi wabula ng'ate omwami agambye kikakata ku buli muna Uganda abaganda okumanya ekigenda maso mu bulamu bwa Kabaka waabwe kubanga ono muntu waabwe. Katugendeko mu ka audio ko omwami ono ng'awera nkolokooto okubanga agenda kugula omusango ku bantu abayingiza Kabaka eggwanga erya Germany ng'agamba nti bamuyingiza mu bumenyi bw'amateeka. Katuwulire kana akatambi deni tumale tukaweeko endowooza zaffe tukomewo. Tumagolinga Kabaka ebweru n'omutwala Germany nga mulwadde muyi. Nataddeyo post Mayiga nga nkusika eriyo nenkugamba nti Kabaka asuspecting okubanga ali mu America oba Germany naye Mayiga bambuulidde Kabaka eddwaliro lyalimu. Mayiga Kabaka bambuulidde eddwaliro lyalimu e Germany mu kibuga Bonn era Kabaka mulwadde muyi njagala okubaloopera abaganda. Kabaka bamusmagolinga ne bamutwala ali Germany nga mulwadde muyi era bakimanyi nti Kabaka bw'akomawo Uganda oba ayinza n'obutakomawo Uganda. Naye Mayiga njagala okukugamba nti singa Kabaka ageza aseerera kubanga bwe wamutwala outside bwe wamutwala e Germany wamuyisa na Kenya tewamuyisa Entebbe. Kabaka amalidde ddala weeks eziwera 3 ng'ali Germany naye nga mulwadde muyi because mwayagala Kabaka obulwadde obumuluma butuuke mbubeere abeere ng'ali diagnosed by cancer ng'ate cancer ayo atuuse ku level 4. Kabaka mulinze bw'anaaseerera mumukoleko postmortem kubanga mukimanyi Mayiga Bannayuganda ate especially abaganda bagezi nnyo bajja kudimandinga postmortem. Mwagala Kabaka aseererere Germany mukole postmortem ng'eri mu ddwaliro eriri very good mugambe nti Kabaka afudde cancer. Naye Mayiga njagala okugamba the bad news I have for you twasobodde okuloketinga Kabaka gyali era tugenda kumakinga sure nti Kabaka oyo mwamuyingizaawo awo yirigale wana amateeka gakola. Buli nnaku mwali mutuyita bahuliganizi, buli nnaku mwali mutuyita abasiru, buli nnaku mwali mulowooza nti tuleekaanira wano ku Facebook. Ndowooza akatambi ako kawuliriza bulungi nnyo omwami ng'agezaako okwemulugunya ye abaffe kiki ekiruma Kabaka ye abaffe gw'olowooza kikaka gw'olowooza omuntu asanye okwenyiga mu nsonga za Kabaka olowooza nti ffe abantu abatayina musaayi gwonna mu bwa Kabaka oba abatayina
musaayi gwonna mu lulo lulangira tusaanye okwenyiga mu nsonga za kabaka. Ye kabaka bw'aba mulwadde yes nga wetukiraba ki ekiruma kabaka. Abantu batugamba mulwadde wa kansa, abalala bagamba mulwadde wa kibumba, abalala bagamba mulwadde wa mutima. Tetumanyi kituufu kiruma kabaka. Ate amawulire agasinga gagamba kabaka yaweebwa obutwa. Bino si bigambo byange, bye bigambo ebizenga biyitiŋŋana. Wabula nange nga Omunayuganda nsemba nakyo njagala ensemanye kiki ekiruma kabaka, kubanga olunaku lujja kutuuka kabaka aserengere. Ate era nga umumanyi ebintu bya first family, ebintu by'abantu abo abalangira abambejja, omuntu asobola okufa ne bamutereka ebbanga lyonna nga tebannaba konfaminga, ng'ensi tebannasalawo okugigamba oba kabaka afudde oba tannaba, oba asize omukono oba tannaba. Kaabe mulangira n'ava mu bulamu bw'ensi. Munnange ekyo kiterekebwa ng'ekyama, ab'omu nnyumba bokka be bamanya. Ebbanga limala kuyitawo ne babategeeza nti gundi yasika, kubanga munnange ebintu ebifa mu Buganda, ebifa mu first family, ebifa mu abo abantu abambejja n'abalangira tebifuluma bweru, bimanyikwa bangi bokka. Wabula nze ng'Omunayuganda nange njagala kumanya ki ekigenda mu maaso. Kabaka bw'aba mulwadde ensi bagitegeeze nti kabaka mulwadde, bamanye nti kabaka mulwadde, kubanga ebintu bya kabaka byava dda mu kubeera private, biri everywhere. Kabaka ali everywhere. Buli asanga yamwogerako, asanga yamuyisa mu kamwa. Ebintu bye nga we bitakyali private, baveyo bannyonnyola ensi nti kabaka alina kansa, oba si ekyo kabaka alina ekibumba kirwadde, oba omutima mulwadde, abantu bamanye. So that kabaka olunaku lw'okuva mu nsi olunaatuuka abantu tebagenda kubeera surprised, tewagenda kubeerawo obutabanguko. Mujjukire kabaka muntu wa nkizo nnyo mu ggwanga. Kabaka muntu wa nkizo nnyo mu ggwanga. Okuviiwaawo kwa kabaka kusobola okuteeka ensi yonna ku lusuubulu, kusobola okuggulawo olutalo, kusobola okuviirako abantu okufa unknowingly. Leka mmanye ekyolowooza ku katambi kaneeno, ku audio eno gy'owulidde ng'oyita mu comment sections. Gwe commenti nga kikyolowooza, igwe ku ntegeera kyo olaba ki ekirina okukolebwa. Amanya yenze Shira Adita, wano wennyini ku YouTube channel ko olina okwekuumira, wabula nga nange abaweereza yenze Shira Adita, embaagala nnyo.